ndi wana abaana bankabirira bukabirizi abazzukulu bonna bali wano beyayuya bweyayuya tetulina na kyetulya palamenti ennyambe sobola okuba nga ndabirira abaana bato nga tewannayita na ssaawa 24 bukya bagenze maaso n'okuba nti omwana we aziikibwa ntegeeza maama wa Ssegirinya Muhammad kati omugenzi abadde Honorable MP wa Kawempe North. Maama nga tewannayita na ssaawa 24 yatandise dde okuba nga gaakaaba gakomba olw'embeera agamba nti abaana bandibanga bagenda kumulemerera abaana b'omugenzi era wano we yayitidde Paaliyamenti y'eggwanga Uganda emutaase emuyambe basobola okuba nti nno bamuyamba ku baana n'okubeera nti abalabirira wabula ate mukadde ke kamu yasonze dda olunwe ku muntu gw'ayagala His Excellency Bobi Wine awe kaadi ya NUP ajje yesimbewo mu kifo Honorable Ssegirinya Muhammad kyabaddemu era ng'erinnya yalyogeddeko wabula ngenda kumubabulira buli kimolesi Ruswa Luwemba abadde akikola bulungi gwe njagala bannakawempe North mbasaba mumuwa akalulu. Omuntu maama gwe yayogeddeko gwayagala bawe akalulu adde mu kifo kya Honorable Ssegirinya Muhammad ngenda kukomawo ku vidiyo eno yennyini mubalage era mbanyonyole na lwaki maama ayagala omuntu oyo yabaweebwa kadi naye tusooke tuveewo kaawo katini tugendeko saidi eno wakati nga maama alina omuntu gwayagala yesimbewo ku kifo kya mutabani we wabadde oba kyabaddemu ekya Kawempe North omu kuba namwandu b'omugenzi Honorable Muhammad Ssegirinya omukyala amanyiddwa nga Twahira Akandinda yayawukanye ku bigambo bya maama ono yagamba nti ekifo tebakiwa oyo maama gwayogeddeko omukyala ono Twahira Akandinda namwandu wa Honorable Ssegirinya agamba nti alina obuyigirize obumala era olumbe lwa Honorable Ssegirinya Muhammad olugwa bwe butiwe papa omukyala ono agenda kubanga ateekayo empapulazi ajje yesimbewo ku kifo kya bbaawe y'omugenzi. Era nsuubiza wenviira mu lumbe nja kutandikako programu zonna ezirabika nti ensonga eno gye ntandise mu nnaku 6 ze bataddeko okuba nga banoonya omuntu omulala anaagenda mu bigere by'omubaka nange nja kuba omu ku abo abagenda kubeera. Byo nga tusoose ne tubiteeka ebbali omu ku baganda b'omugenzi Honorable Ssegirinya omukulu oyo amanyiddwa nga Bukenya eyalabiddwako mu katambi ono gwolaba ye madada wabula nga tukyali ku omu ku baganda ba Ssegirinya eyalabiddwako ne mu katambi nga asibiddwa munda mu nnyumba akyagenda maaso n'okuba nga yeekokkola effujjo eryakoleddwa aba NUP mwagambira nti baabawambye ne Ssekuwamba yenna agamba nti n'emmotoka eyali erimu omulambo nga bava ku muzikiti nayo yagenda maaso n'okuba nga ekubwa abavubuka bano aba NUP mu buufu obufaananako bwe bityo bigambo bya Bukenya katusooke tumuwulirizeeko wano katono jjo ebyatukoleddwako abavubuka banno abatuwambidde mu nju nga tebatukkiriza kwegazanyiza ku mulambo gwaffe tukakyatwewuunyisizza nga ate baba nno wano batuzingiriza mbumirira abavubuka abo era abatuyimiriza nga tuva ku muzikiti n'emmotoka yaffe ne bagikuba nga ate ne mayiti mu ebyo bigambo by'owulidde bigambo bya Bukenya omu ku baganda b'omugenzi we tuba tuvudde wa mwana mulenzi oba omukulu Bukenya oyo omu ku baasibiddwa mu nnyumba waliwo omukyalo omulala era mwannyina wa Ssegirinya Muhammad omugenzi omukyalo ono amanyiddwa nga Nayiga n'agenda maaso n'okuba nga ayogera kulimu ku ffujjo eri abakoleddwako aba NUP mu kaseera we babadde beeteekerateekera okubeera nga basiibula muganda waabwe Honorable Ssegirinya Muhammad. Twali tutegese eri ku kisaawe tulinayo ettaka wanene twali tusobola okutuuza abantu bonna batutaddeko akazito tewali kuyingira woba olina kyoyagala tolina kukijjayo
kugamba ne beefuga omufu. Wakati nga Nayiga agamba nti bagenze maaso n'okuba nti beefuga omufu, annyonnyola ku ngeri maama gye yateereddwako force ey'ekika ekyawaggulu era nti obweddaabye mugenda maaso n'okuba nga mulaba ku sayidi ya maama ate gyabadde mirembe. Byonna byogerwa mwannyina wa Honorable Ssegirinya Muhammad. Baatuuse omuteekako force ne bamugamba tovaawo tuulaawo. Ne tuwulira ng'amaanyi aga Katonda mu ggulu gatuweddemu ne tugamba neewaka no batandise otufugirawo. Wakati nga Baganda ne bannyina ba Honorable Ssegirinya bakyewuunya engeri gye bagenze maaso n'okuba nga bafugwamu mu ngeri ey'ekibuli, ate bannamwandu bo bagenda maaso n'okuba nga bawanjagira gavumenti bagisaba ebayambe ku baana b'omugenzi Honorable Ssegirinya Muhammad mu mbeera y'okuba nti ebalabirira. Gavumenti etukwatizeeko ku lw'abato betusigaza, mazima gali nti embeera tetumanyi weegenda kutambula. Wakati nga bannamwandu bakyasobeddwa ku ngeri gye bagenda okuba nga balabiriramu abaana b'omugenzi, abo tuddayoko ewa maama njagala nziremu nkulage ku maama ng'akkaatiriza era ng'aweereza obubaka eri His Excellency Bobi Wine ku muntu omutuufu ye nga maama, era abadde ne mutabani we gw'amanyi era gwasuubira alina okuweebwa kaadi ey'obwa MP mu kifo kya Ssegirinya. Buli kimwale Siruswa Luwemba abadde akikola bulungi bwe njagala bannakawempe North mbasaba mumuwa akalulu. Kale abigambo bya maama awo nno kifaananyi gye buvuddeko we bali ne His Excellency Bobi Wine wamu n'omukulu SG Rubongoya. Abigambo bya maama ng'agenda maaso n'okubaako ne gwakuutira akadingidi oba gwasabira akalulu. Ani gwe basabira akalulu kamubalageko wano ye mukulu oyo gw'olaba ku screen, Alex Luswa Luwemba. Gayo ono yabadde personal assistant wa Honorable Ssegirinya Muhammad era ng'erinnya erimumanyiddwako eddala lyerya Mr. Kawempe. Era mu kifaananyi ekyo olaba Honorable Ssegirinya Muhammad Gayo oyo yali emabega ng'akutte essimu. Maama w'omugenzi yavuddeyo n'agamba nti yoyo gayi gwayagala bawe kaadi ya NUP era yesimbewo mu by election oba akalulu akagenda okuteebwawo okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North ekibadde mu Honorable Ssegirinya Muhammad. Era mu kifaananyi be bababiri bolaba Gayo ono wakati nga Honorable Ssegirinya Muhammad abadde mulwadde ebbanga lyonna, Gayo ono yabadde ng'atambuza emirimu gya Honorable Ssegirinya Muhammad era yabadde personal assistant w'omukulu nga bw'oyinza ogenda maaso n'okuba ng'olabako awo mu yafeesi mu bufu ofaananako bwe buti. Era kisuubirwa nti singa aba aweereddwa abo bonna abaana b'omugenzi boolaba ku screen eddakiika eno ayinza okubaako embeera gy'anaabateerawo, ate era mukadde ke kamu ayinza okuba nti ne maama ayinza okumusangulako ennaku olw'ensonga nti maama ye nga maama gwalinga gwayinamu obwesige nti ayinza okubaako engeri gy'atuukiriza emirimu gy'omugenzi Honorable Ssegirinya Muhammad gy'abadde akola akusaidize Kawempe awo Kawempe North. Wabula tukyalindiridde kulaba kyo ekibiina ani gwe kinaawandako eddusu. Ddala maama gwagambye banaamuwuliriza ne bamutwala oba bo ng'ekibiina bagenda kuyimirira ku ebyo bye balowooza nti bye biyinza okuba nti binaakola ku lwa Kawempe North era bateekewo omuntu accordingly. Abaseddi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo gwe mukutu guno gwe tubeerako tugenda maaso okuba nga tukuleetera information mu butuufu bwayo nga tetutoddeemu ate nga tetugasseemu. Ky'olina okukola kyakuba nti olaikinga video eno. Thank you. Weebale nnyo.